Yes, Redson TV kwoli webale kubanga joli okyagoberera omukutu ogwa Redson TV yonna gyosira okubanga gyotulabira kyokola kya mutawana nnyo tukyebaza okubanga okyatambula naffe gw'omupya atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe nga bulijjo wentera okugamba kikwateko osubscribinge ku channel eno okwate kade aka notification kakuyambako okujjukiza nti kati Redson TV tutaddeyo naawe nobeera omu kwabo abanasooka okumanya nga tutaddeyo ensonga yonna amawulire genna genjagala okubanga nkuwa kyobadde tewategedde oba oli awinza okuba wakitegeddeko naye notakifuna bulungi omuvubuka oyo gwolaba ali omu ku bantu ababadde bagenze okubala abantu mu kitundu ekimu kyengenda okubanga nkugamba omuvubuka oyo n'amanya gengenda gakugamba bamufumise ebiso oba bamufumise biso naye nga bamufumise alina gye yagenze okubala abantu ne bitatambula bulungi abantu ne beekyawa ne bamugamba nedda ssebo ojja kuva wano era ne bamufumita ebiso yembeera eyo gy'olaba gyalimu ngenda kubanga nkuwa details zembadde maze okubanga nkukuŋŋaanyiriza amawulire gano gabadde gajjo era nadde ndi supposed gakuwa lunaku lwajjo naye nga womanyi ebintu emirimu nga mingi nnyo nesisobola kubeera nga kutuusaako kakati essaawa eno genjagala okubanga nkuwa oyo gwolaba nga wekiri nti National Population and Housing Census bwe yabadde etandise olunaku lwajjo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno ogw'okutaano omwaka 2024 mu kitundu kye bayita Njeru municipality kino nga kiri mu district y'e Buyikwe yakedde ku makya ye ne banne ne bagenda babeere nga babala abantu era abadde ne banne basatu okusinziira ku lupapula olwa Daily Monitor bamuyita James Kalyango ono yabadde ali supposed okubeera nga agenda abale oba akwasaganye nga mumanyi biri mu kubala kubuuza abantu bibuuzo n'ebintu ebirala babadde ye ne banne ne bagenda babale abantu ku kitundu ekimanyiddwa nga Namuwaya village kugambye tuli mu Njeru municipality district bagiyita Buyikwe kati ono Mayanja Amini Kalyango James yatuuse ku kyalo kye bayita Namuwaya village eno yabadde agenda okubanga ate abala abantu era yakutte akazindaalo nga bonakwata mu kalakasa n'agenda nga abalaalika bannange mwetegeke tugenda kujja tubeere nga tubayitamu ssaawa zaadde 12 n'ekitundu ku makya ng'agezaako okugenda ng'ategeeza abantu ti bannaaye mubeere waka atannagenda ku mulimu gira obeerawo tugenda kujja tubeere nga tubabala omusajja ono yabadde akyakwasaganya omulimu ogwo ng'embeera ekyatambula bulungi nnyo era ye bwe yayogeddeko n'abamawulire yategeezezza nti basupervisor be babagamba okukola ekintu kino bwe babadde balaalika abantu titugenda kujja tubabale temuva waka abavubuka gye bavudde teyategeddeyo yabadde ategeeza abantu n'ategeeza ti abavubuka gye bavudde teyategeddeyo ne batandika omukuba ne bamuyuzaayuza amasaati ne bamusikaasika nti kati ku bo kwabaddeko omuntu omu ng'ayina ekintu ekiri sharp nga kiringa akambe kiringa ekigiraasi ye teyalinze kubuuza kibuuzo kyonna n'akikwata n'akimufumita n'abeera nga amusalako n'okutu oba nga amusala wano nga kutu okw'omukono gwa ddyo yamufumise then naawo waggulu nga kutu n'amusalawo n'abeera nga ate amutuusa ku mbeera eyo wetwogerera ng'ali mu ddwaliro Kalyango n'agamba nti yaddusiddwa mu ddwaliro omuntu omu eyamusanze ng'embeera gy'alimu si nnyangu bamuyuzizayuziza bamufumise avaamu omusaayi ne yeebuuza ekiddako omuntu omu n'amutwata n'amuyambayambako awo n'amutwala mu ddwaliro ku kitundu ekyo kati ekyalo kino ekimanyiddwa nga Namuwaya village kirina chairperson LC1 kino kyalo LC amanyiddwa nga Joseph Sajjabbi ono yagambye nti ye yeewuunyizza nnyo kuba olwedde abantu babadde bakimanyi bagenda tubala era obulumbaganye nga buno oba obutemu bwe buti bubadde tebutera kubeerawo ku kitundu kino wabula naye agamba yeewuunyizza nnyo okulaba nga omuntu bamufumise ekiso era yagambye mu statement gye bakwotinze I think the people who attacked our enumerator knew him thinking that he had gadgets belonging to the Uganda Bureau of Statistics nti yagamba abalumbye ono balabika babadde bamumanyi era nga bakimanyi nti agenda kubala abantu wabula balabika balowoozezza nti ayina iPad jukira babadde babawa ebikozesebwa nga mulimu zi iPad ziriko internet babeere nga bakwasaganya omulimu gw'okuteekamu oba okuyingiza data gwe baba babuuziza ebibuuzo babuuziza
oba questionnaires ziri ku iPads ezo katimbo balowoozezza ayina iPad eno bagali katuyino gye mu bbako bagenda omutuukako ndowooza mu kugezaako okulwana kwe kumukuba ne bamufumita ebyamuyuzizayuziza paka nekkutu ne bakufumita. Era wano ng'agamba it is true the attack happened and the case was reported at our station, but besides that the exercise moved on well in other areas. Nti omuntu ono ng'agamba nti ekyamazima obulumbaganyi buno bwabaddewo era embeera teyabadde nnyangu wabula omusango twagulipootinze mangu era ne bubeera ng'ate gukwatibwa mu mbeera gye gulina okuba nga gukwatibwamu. Jjukira naggambye ensonga eno ey'okubala abantu byonna era ebivaayo twadde tubikuwadde era ebiva mu districts ez'enjawulo nazo twabadde tukuwa ebifaayo. Mu district ya Busia abamanyiyo bagamba nti exercise yatandise amidst a shortage of essential materials, nti abantu babadde basoose ne bagaana nga tebalina byakozesa tebabawadde bikozesebwa ate nga be bagenda okubeera nga bakwasaganya ekintu kino naye ng'ebikozesebwa balina bitono tebalina ttaaga. Ebyo byonna twabikuwadde olunaku lwajjo bw'oba watambudde naffe kati n'olunaku lwalizibidde ng'amawulire ge gasaasaanye nti buli wamu abantu embeera erabika si nnungi naddala bano abagenda okubeera nga babala abantu. Omu amanyiddwa nga Joel Shongola ono nga bagamba nti one of the enumerators said whereas they were promised torches, bags, umbrellas, reflectors and sticks, none had been provided by Friday morning. Nti bino byonna byabeereddewo bano babadde basuubira nti engeri gye batusuubizza otuwa ebintu ebikozesebwa omuli ensawo engeri gye tubadde tutambula ekiro babadde batusuubizza okutuwa baaga ne torch mwetugenda okuba nga tutambuliza ebintu ne torch zituyambeko okulaba kubanga abantu abamu tugenda batuukako obudde nga bwa kiro naye nga bagamba we twatuukidde nga tewali kintu kyonna kye tuyina. Kakati embeera bwetyo bwe yatambudde naye nga amawulire gembadde nkuwa ga muvubuka oyo amanyiddwa nga James Kalyango bamufumise ebiso bamufumise ebintu ebitategerekeka paka kumutuusa ku ndiri eyabadde agenza okubala abantu. Kati gwali ku mukuto gwa Redzone TV yonna gy'osinza okumala gy'otulabira. Nyongera okujjukiza gwatana subscribing anti kikole kirira nsawula ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna naawe atannaba kuba nga ogoberera obeere nga ate otambula naffe. Bwe yagoberera edda genda mu comment section tekamu obubaka tubulire wa osinzira okuba nga ogoberera ensonga zibeere nga ate zitambulira ddala. Nkujjukiza ne ku mukutu gwaffe ogumanyiddwa nga Uganda 1 oba tonaba kuba nga gendayo obeere nga ogukwasaganya ensonga zibeere nga zitambula. Ngenda kukomawo nkuwe updates endala gwe yeekumira ku mukutu guno. Nyongera okwebaza webale kubanga otambula naffe okubanga buli kye tussaayo obeera omu ku abo abasooka okumanya ate n'osaasaanya. Nja kwongera okusaba olayikinge kubanga gy'okoma okulayikinga information gy'ekoma okubeera ng'etambula. Tuwuliziganye mu updates eziddako.